Ono ye taata wange anzaala ne baganda bange abasinga baafa abamu bakyali. Ono ye maama wange, ono ye Aida oli ye Musanju Kibeye nga bakola kale omukyala mbawa Donato yenda yitaka era ye still era yitaka kutumbanyi ndio sio. Onomaze myaka emeka kukyanga ba balo mamuzika mwaka chono kinana mukaga chachi tractor nesendo osozi yonna bwesendo osozi yonna n'amalala agamu Bagasenze era simanyi magumba gigali amagumba rumengi gali simanyi gali Basenze Amalaro ngameka simanyi muwendo wanga tukajageze sina musenzi wali nangu ya mkuu wali wa Amalaro era wali mwami mukasa jamanyi kino kibadde kijja kibadde kijja nafuna tuzika okuva Kampala okuva wa era Basenze basooka bebeye ne babba emiti gyaffe ne bakola endagaano kibaguliza omwana wa Kasozi ettaka endagaano njirina yajja gibawa mugisomeko omulujjudde mugirabe bwe baavaawo ne beekyusa ne bagamba tetulunda ttaka muli ku kibanja kyaffe bwe kiba ku kibanja kyaffe mwe bavudde obukodyo bwabwe okujja okutubba n'okusaanyawo amalalo gaffe ekijja kyaffe kisaanyizawo ddala n'ennyumba ya njuki. Ne neibange Kayemba bamugamba ennyumba ye tebagimanyi byonna bagenda gisenda waliwo poloti awo yennyini waayo yatya n'okujja n'aganze sikyasobola kuyimirira. Twali wano ne Kayembe ne Kalyo w'ekiro pressure ne zimukuba n'enkubira kyamaani ne mugamba tugenda kufa n'agamba madamu muveeyo ettaka eryo ekikulu bannannyini baalyo bamanyi sisobola kusayininga ku kintu kikyamu nengayo grade eyiseemu. Waayitawo olunaku lumu omwami baali bamuyita Yusufu oba mwamulaba kwekyo ekimotoka nga nkubira essimu ng'agamba mwe be twasenze eno taata wange gita yaŋŋambye mbu mwe yali obusuulu bwammwe kyemuba mukola mukwate ebiwandiiko byammwe mubireete tuddemu tupime. Mu butuufu baatuyisa mu bulumi bungi nnyo era nze mbadde nsaba senga we bali bandiyimuseeko ne tubakubira mu ngalo ne tubeebaza. Naye njagala okwebaza ennyo abantu b'Ettoowa. Nze natambula ng'enkuba etonnya enkuba yatonya ng'ekimotoka bakisudde eri kyagweyo wansi ng'omusajja ŋŋambye w'otaleeta leero ndagaano yo eyo poloti gibale nti togirina. Natambula mu nkuba ng'etonnya nenzikirira eyo nentuuka nenzigyamu engatto nga ne gwe ngenda olaba simumanyi naye nga kyamaani aŋŋambye waaba akusabye endagaano gitwaleyo alabe sitampu yaani ya mukulujjita omuwe ekanzu kyamaani yaŋŋamba tumuwe ekanzu yakakadde kamu. Nalina emitwalo 95 ngakubulako 5 ne tugenda ne kyamaani nankomyawo yaŋŋamba maama waba toziwezezza tojja woliziweza olijja. Nembuzaako 50,000 nga nina emitwalo 99 ne50,000 nengende wa kyamaani nemugamba kyamaani nina kubulako 50,000. Kyamaani naŋŋamba omanyi ayogera mpola yaŋŋamba mada waba toziwezezza tagenda kuteerako sitampu ddayo onoonye 50,000 wonoozifuna onsitule tugende. Era
nanonye 15 ngaisewe naku 2 nenkwata kyama ne muganda nazifunye ne tusituka bukolokolo ne tugenda nali mu butuufu nali chairman yali ku sente ezo naye twatuuka nazijjayo ne tutula ne chairman nazibala bwe yamalo zibala nga ziwera nankubirako stamp nangamba leta ne photocopy nayo najikubako stamp najitereka then eyange namba najimpa twava bukolokolo nga ne chairman tamwadde wadde 12 naye twatuuka nazijjayo ne tutula ne chairman nazibala bwe yamalo zibala nga ziwera nankubirako stamp nangamba leta ne photocopy nayo najikubako stamp najitereka then eyange namba najimpa twava bukolokolo nga ne chairman tamwadde wadde 12 nenebuuza oba chairman yamala naddayo nazikima nenkwata essimu nenkubira DPC byebigambo DPC byeyaŋŋamba namugamba nkukubidde ng'ow'ekitongole kya LAPSNet Legal Aid Service Providers Network bali mu kisenda kibanja kya Kawungu kuliko gurupu erina ab'emiggo naye gurupu ey'okubiri eyinza okujja ne Jambia kiki ekinaddako nga ey'emiggo esisinkanye yaki naŋŋamba ebigambo bino bwe basenda tebagenda twalawo mukono ettaka terigenda kukola ki neziramu ne mugamba gwoliwo kuwa protection eriki n'okuprotectinga abaki njagala osobola okuintervene nga asenda asooka ayimirire kyasenda si kike wadde oli Land Road ono wa kibanja kuliko emmere y'abantu eri basenda emmere yaffe fe omusango gwaffe twagutaddeyo wa Katonda emmere esalirira omuntu era ejja kukola ki era nkunnyonnyola Honorable MP kuba ne bona atukompasetinga ya katono fe twakola loosa abamu tetukyalya mirundi 2 lunaku emmere yaffe nabagikola ki ekyokubiri kyengenda okusaba abakulembeze bano gavumenti gye tulina tekyasobola kulwanirira muntu wa wansi tulina chairman wa district wa opposition tulina area MP wa opposition twagala Kyagulanyi atuwe balooya bawoze emisango gino wano tewakyali kale era osisitesheni bwajjanga MP atwegaseeko tusazeeko abayaaye tusazeeko Ibula n'abayaaye be ne baagala okwekalakaasa makisa abalikodinga ne baagala okujjayo emigo ne mbagamba mutemuwera 50 sobola okulagira ensululo ezivaayo n'ennyondo n'ejjambiya temuddamu kutisatiisa mubaka temutisatiisa alikodinga wano mwe muli bayaaye enjaga gye munywa mwe munywa njaga yabakubye edda nefe tetunanywa njaga naye ate amaanyi ge tulina gakubisa mumwe abantu 10 ng'ate omuntu ali okwo n'ejjoko tulikooye era nze nkwebaza singa tewasituse kujja nze mbadde sikyasobola kuddamu kukubira simu naye ndi musanyufu muti waze nolagira tulakita eveewo lobedi nejja ne bagitika nenkola ki era nja kuweebaza chairman wa district yasobodde ng'otukwasaganya wadde abadde agenda gaba mugole ne tusobola okuba nga tukola ki nga tuwuliziganya naye tusaba sebo MP ne chairman wa district mutugulire ngoma 2 emu ebeere eruyanze endala ebeere ettoowa otufuna obuzibu kubi ngoma twekolere ku bantu abo bali tuli awo nga tulaba ekibinja ky'abantu nga kijja ne bamenya amayumba gaffe tebatuwa mukisa gwa okwogera tebatuwaki tewali kye twafulumya okujjako tukuba emigo nga batumenya ffe tetumanyi lwaki batumenya kuba nze sinze nanyini ttaka nze ndi wa kibanja agula buguzi tetwali tulinda yenna n'abaze nga nanyini ttaka tulirwedde okutambula naye so ffe tetumanyi byettaka tetubitegeera ffe twamenyebwa bintu byaffe ennyumba ze baamenya zisuka 30 tebagenda nga bamenya endala zino zizino wano endala ziri eri waggulu gye tulaga nali ndi awo tractor nejja nali nimye kasooli n'ebinyeewa kiro 10 zona ne bagisenda kati batugambye nako nti mujje mwemere yenna ne mogo yenna ne bamuvuruga musiri gwali munene nnyo amanya gange nze Wamala Joseph nze mutabani wa Deuda Tambawa abasinga munda bango omutono endoza kati mpezi emyaka 5 mu 3 egy'obukulu njagala okubagamba kino buli omu kye yakola kati tugenda kuwabira gavumenti mwami Mayanja tugenda kumuwabiranga mwami Mayanja kuba yamenye ekiragiro kya kooti ekiriwo era njagala mu abatuuze mu nengateko kubanze balooya baffe twabalagidde dda
bagenda kugula ku mwami Mayanja omusango kubanga buli kiwandiiko yakifuna n'amanya n'omusango gye gukola ki neyegezaamu emirundi ebiri okujja wano nga tuwandiika ebbaluwa n'okuzirisiivinga n'azirisiivinga buli kopi njagikuwa wano kubanga bino byonna nabireetedde ggwe Ami Mayanja njagala abe olwaleero ali ku TV n'atunula alabe kino kye yakola wano agenda kukisasulira nga muntu so si gavumenti oba si minisita mu mbeera efaanana bweti onaala DC twamuwaabidde dderi mukama waawe minister for presidency abatwala njagala nga bwe mumpa ebiwandiiko bino kuba njagala kubyogera nga mbibalaga omusango guno guli ku civil suit number 119 of 2022 era omukulu omujoozi ono mu kujooga kwe yali amanyi nti Deuda Tambawa yafa n'agenda n'awaabira Noweri Nambawa omugenzi yafa emyaka 6 namubuuza nti kyamaani wetto omumanyi kyemumanyi nangamba wuno ali wano agamba twakta eri kusenda bibanja by'abantu nangamba mumpe namumpa nenjogera naye nangamba kyamaani njagala abantu babeere bakakkamu nze mpisaamu nguudo nemugamba naye ezigenda wa nangamba nti abantu njagala babeere bakakkamu nti ayisaamu nguudo bwettaka libeere likulaakulane. Mwami Mayanja yavuddeko obuzibu bwonna olwa directive ze yakola ki ze yakola era twadde tukubaganya ebirowoozo oli mukulembeze oli minisita oli mu layini y'abakulembeze nojja mu kitundu chairman LC5 tamanyi MP tamanyi chairman w'Egombola simanyi oba amanyi oba tamanyi nojja buzi direct ku kyalo no mobilizing abala DC ne bajja wano ne basalawo bibakoze ki bibasazeewo gwanga lino tulina amasiga 3 waliwo kye bayita separation of powers tulina executive tulina judiciary ne parliament naye essaawa zino obuvunaanyizibwa bwonna obw'okutambuza eggwanga executive yabutwala webanga minisita asobola okujja n'akolanga kooti kitegeeza nti kooti zetulina kati tezikyakola ki tezikyakola essaawa zino directive zifuuse directive kitegeeza nange ngenda beera wano ngenda kukolayo nange directive leero kuba kati yenkola ekola ki eriwo kivuga ne mugamba tumye emmotoka etikka kurendayo nangamba ava Kyengera ne mugamba kivuge paka ne abadde ayimiriddeawo ne mugamba sikyagala mu district eno egende nenjogera ne baganda bange bonna ne mbagamba njagala tuwe kooti omukisa bwe balisalawo nti mwe muwangudde tujja tubanjulira abatuuze nti basebo ne banyabo ne muwanguzi ye landlord omutuufu gwe bamukolagana naye n'olwekyo nga kooti tennasalawo mukulu Mayanja yajja wano nga minisita emivuyo gye tekisookedde wano mu Buyugwe wangi nyeyo gyabeera yalaba ne Musaabasajja mu kamwa n'amuvulunga oyo Mayanja yennyini basebo ne banyabo bagamba omukulu takulira mpya 2 njagala mukulu Mayanja yonna gy'olina oba ondaba ku TV wano waliwo abakulembeze abalondebwa abantu era weetuli wano bwe wali ojja wano tewatutegeeza na kooti nojja mu kitundu kyaffe kubanga mwogera ku nsonga ezikwata ku kino ng'omubaka wa paalamenti waali mumuinvolvinganga kemutainvolvinga ku luli mbayise ne mugaana mugenda kula resolutions zaffe zetugenda okusalawo abantu abo batuyisaamu amaaso kubanga tuli ku opposition bwe babanga bakola ebintu ne batatugattamu ne babikolanga bwe baagala bwaddi bengalye yensonga lwaki minisita yajja n'afuna RDC we ne boogerera ensonga zaabwe be batuleetedde obuzibu buno lwekyo basabo ne banyabo mikwano gyaffe njagala mwimye n'abakulembeze bammwe ensonga eri mu kooti ffe kye twagala era bwe ngenda okuwandiikira bonna bagenda bawandiikira statement document yange ffe tetulina kye twagala era mukulu Mayanja mukulu Gita njagala okuba directive yange omubaka wa paalamenti saagala greda yonna ku ttaka kuno
obukulembeze obuliko mu buwe ekitiibwa omusango wekubanga gukyali mu kooti tebannagusala mukulu Mayanja tafuukangako kooti kujja kusalawo nti ono ye mutuufu ono ye mukyamu kooti yerina okukola ki kikoze bulungi nti abantu bonna bali lwedde ogenda mu kooti Haji malirivu ogenda mu kooti ne famire ya mukulumba malirivu ogenda mu ki bagende baseze empiki zaabwe ez'amateeka fe tulina wano muwanguzi nga tumuvunnamira